Omusinga w'Erwenzururu Charles Wesley Mumbere alabiseeko mu kkooti ento e Jinja omulundi ogwokubiri okwewozaako ku misango gy'obutemu egimuvunaanibwa egyaliwo e Kasese ne gireka abantu abasukka 5 nga balusuddemu akaba. Omusinga asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi John Francis Kaggwa era n'avunaanibwa emisango emirala 11 omuli n'ogw'obutujju era bw'atyo n'atwalibwa ku alimanda mu kkomera ekirinnya okutuusa nga 28 Desemba omwaka guno. Omusinga Mumbere atuuse mu kkooti ssaawa 4 ez'okumakya mu bukuumi obw'ekitalo nga yeetooloddwa abasirikale mu maaso n'emabega ng'abamu balabiddwa ewayingira n'okwetooloola kkooti. Puliida w'omusinga Caleb Alaka asabye omulamuzi okukkiriza omusawo w'omusinga n'ab'enganda ze okumulabako. Omusango bwe gubadde gukyagenda mu maaso, Katemba atali musasulire alabiddwa nga poliisi ekugira abantu okuyingira kkooti era wano ne yaliko ssenkagale wa FDC Dr. Kizza Besigye walabikidde okutuula mu kkooti naye n'agaanibwa wakati mu kusika omugwa. You are not going. The word is you are not going. Let's move. Besigye asibiddwa wamu n'omu ku bawagizi be ono ng'akozesezza lyanyi okuyingira n'akagaali ke. Tiyagasa nnyose kiviiriddeko abantu okusaasaana omubadde n'abo ababadde baagala okuyingira kkooti okuwulira omusango gw'omusinga. Oluvannyuma omusinga w'Erwenzururu Charles Wesley Mumbere atwaliddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi mu kkomera ly'ekirinnya e Jinja. Grace Nantale Kakoza, KTV Amalindirire.